Ekibiina kya NRM Bafulumizza omwendo gw'ababe wanditse okuvuga mu Akamyufu ak'ekibiina kulira akajjo k'ebyekulu mu NRM Dr. Tango Doi mu lukongo lw'Abannamawulire lwatuuzizza ku kitebe ky'ebyekulu ekya NRM ekipya ku Kyaddondo ategeeza ng'abakyala bagala okuva ku kifo ky'obubaka bwa Paalamenti bali 246 aba Edo bali 341 ab'okuvuganya ku bukiiko bali 373 olwo abaagala ebifo by'obubaka bwa Paalamenti bali 172. Constituency MPs were 1,072. Women MPs were 416. The LOC 5s were 341. The leagues were 273. Ategeeza nti agenda okuvayo ku basente b'ekibiina n'obwa pulezidenti bwali omu nga Pulezidenti Museveni y'omnyiko basente basooka bali babiri okukyomnyiko okubiri n'abeera omu. Chairman of the party 1, presidential flag bearer 1, and those two positions were taken up by His Excellency YK Museveni. First national vice chairperson position 2 people, and those ones have to go through SEC. Ategeeza n'ensimbi ze basolooza mu bajja empapula mu Akamyufu ziri obumbi buna nga zaakuyambako okuteeka ebyokulonda. Money to collect 4 billion, 4.1 billion just from shadow. The districts are still collecting because expression of interest at district level ends on the 10th August. Dr. Odoi ategeezezza nti agenda kukkiriza abeesimbi okuyisa emmotoka za gavumenti mu Akamyufu kuba ekibiina kirina ssente ezimala okuddukanya emirimu gyakyo. That this party can be organized and this party can raise its own resources. We want to show the world that we don't use public finance from the consolidated fund to do our activities. Ono alazina ebigenda okukozesebwa mu Akamyufu nga bagudde n'ekifo ekipinambole we bagenda okukwasakanyiza emirimu gyabwe. Kiggumiza nti okuzza empapula kulina okubawo ng'akomye okutuusa nga nakusomeza 20 nga abejjira empapula be balina okuzizaayo. The chairman of the party was driven to Shadow 10 and came to pick the expression of interest forms. Yesterday he confirmed that he will bring the forms back himself. So we don't expect anybody claiming to be a historical, to be too big to claim the forms will be brought by our assistant. The forms will be brought by the candidates the way they picked them. Ono agambye nti wakubeera n'ensinkano ez'enjawulo eri abo abeesimbyewo bongere okupolungamira amateeka agenda okubafuga mu Akamyufu. So I want to request all members of the NRM out there to allow us as Electoral Commission to do our job as guided by the law. Ebyo ebibeereddewo ng'omusuubuzi w'omu Kampala Joseph Mabiz alangiringa bagenda okuvayo ku pulezidenti w'eggwanga mu kulonda okwa 2016 mu lukungu lw'Abannamawulire lwatuuzizza ku Sujipalo Hotel mu Kampala essira litadde mu kulwanyisa obuli bw'enguzi n'okutumbula ebyobulimi. Twetaaga okulongoosa ebyekkwataganako n'okulima olw'emirimu. Abavubuka mwe n'abampuliriza munaaba mumaze okufuna emirimu. Ono agambye talina kibiina mu ajjidde ng'agamba nti ebina by'obufuzi byonna mu ggwanga bijjuddemu entalo. Babadde bateesiteesi n'abakozi bakubi ba pulaani b'eggwanga lyaffe okulya enguzi. Ategeeza nti agenda kuttira mu kadeena poliiso kuba balemereddwa okukola emirimu gya gavumenti ate nga be bamu be beetulirako obuli bw'enguzi n'obulyake. Kyekiseera tubategeeze nti ekifo ky'otuddemu kirekera omwana wo ey'akatikkirwa atuulewo. Robina Nantale ne David Sekayo yakusakidde guli ino ku Bukedde TV.